Mawulire gaffe gano ag'Omunnyo live ekitundu kino tugenda kukitandika n'ensonga ez'ababaka Ssegirinya awamu ne Ssewanyana. Olunaku olwaleero oluvannyuma lw'omuwaabi wa gavumenti okutegeeza omulamuzi ow'eddaala erisooka mu kkooti ey'e Masaka Christine Nantege nti amaliriza okubuuliriza, omulamuzi asazeewo abasindike mu kkooti enkulu basobole okuba nga batandika okuwoza ku misango egy'obutemu egibaba bavunaana. Naye kakati omulamuzi ategeezezza abamakomera okussa ekitiibwa mu bulamu obw'abakwate. Omusango gwa kuddamu nate okuwulirwa ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogujja ogwa Desemba. Omulamuzi Christine Nantege ow'eddaala erisooka e Masaka asindisa ababaka Alan Ssewanyana owa Makindye Division West ne Muhammad Ssegirinya owa Kawempe Division North okuwoleza mu kkooti enkulu ku misango gy'obutemu egibavunaanibwa. Omulamuzi era asindise n'abalala 5 bwe babavunaana mu kkooti enkulu nga kiddiridde omuwaabi wa gavumenti Richard Birivumbuka okutegeeza nti bamaliriza okubuuliriza ku misango gino. Kkooti okujjako Kyalisiima ali Luzira mu kkomera ly'abakyala. Ababaka basinzidde mu makomera gye bali e Kigo ne Luzira mu nkola eya Zoom, era omubaka Ssegirinya akaabyemu nga yeegayirira akkirizibwe okulaba abasawo be. Obukiiko omulamuzi nina obulwadde bugyeko bwa pressure, nina obulwadde obwa wansi eno mu busajja obwantuusibwako naddala olunaku bwe baali batukwata wano. Ntera nendeba kati ng'ekiro nafunye ekintu nga sissa bulungi naye nga tebyayamba nga ndajja nanziko ekitiibwa omulamuzi. Omulamuzi alagidde abamakomera okutwala obulamu bw'abawawaabirwa ng'ekintu ekikulu n'ayitayita mu bujulizi obuleeteddwa obugamba nti baatuuza enkiiko mu Kampala mu Lubaga nga bategeka obutemu buno. The meeting was coordinated by A3 and A7. Ntingera ka meeting kawaku ke baatuulamu kaali kakubirizibwa avunaanibwa olwokusatu n'olwomusanvu. Attended by Bukenya coach Diego, who are still at large. Obujulizi obubaleeteddwako bugamba nti bayagala okuvumaganya gavumenti wamu n'okusigaza Masaka mu mawulire, n'obulala buli ku ntambi eza vidiyo n'amaloboozi wamu n'essimu. Were instructed to indiscriminately kill people in Masaka since the place attracts a lot of media attention. Nkingeera bo bagamba baalagirwa okutta abantu b'e Masaka engeri gyekiri nti ekitundu kya Masaka tekiva mu mawulire. Bannamateeka babawawaabirwa okuli Shamim Malende, omubaka omukyalo wa Kampala, agamba nti bulijjo kino kibalinze bewozeeko mu kkooti enkulu. Ffe tugamba nti tuli beeteefuteefu kuba ekyo bulijjo bannamasaka kye basaba ne bannayuganda bonna nti wabeera waliyo obujulizi bwonna bukole ki buleetebwe. So nga bannamateeka tuli beeteefuteefu okugenda mu kkooti okulaba nti tuwuliriza bujulizi kyobuleetebwa eri abantu baffe. Omusango guddamu nga 7 Desemba 2021 ng'era bakwewozaako ku by'okutta Joseph Bwanika ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana 2021 mu kkooti ento ng'okubuuliriza ku musango guno kukyagenda mu maaso. Empapula zonna bazituwe tuteeketeeke okwewozaako kwaffe ate tusobole n'okuintaviewinga abantu bano abali emabega w'emitayimbwa batubuulire ku nsonga zino ezoogerwako. Byamukisa Ronald, Soroti TV, Omunnyo.